Okay, kulikayo nnyo mu bulango bwa bakama bange gweno wali ku Bukedde TV Fifi the Queen mukyala Nsubuga tunkyali mu kizimbe nga tukyagendera ddala mu maaso. Omusajja yatugambye ko maaso wali nti abayina waaka. Nagambe baayo omuntu Fifi nga walaba kyokola awulira nga ye yayino kibeera. Nakukyawo olwekyo. So ye Tonny yatugambye maybe omuntu bwalaba Tonny oba mukwano gwe oli agamba nti Suuna nze nali baddawo sibe bayina okubeerawo. Natugambye kigambo kimu mu break mwe twagendedde nti waaka yeyogerera okusingira ddala. Waliwo yagambye nti Fifi the Queen mbuliza omwami oyo Mbaziira nti nno ddala lwaki atambula atiisatiisa abantu nga yeeraga mbu yagula emmotoka ng'ate ffenna ab'e Masaka tukimanyi nti omugagga gwe bayita Sande Bukenya gwegayirira naggulira emmotoka. Masape gakimbu nga tolina kyoli. Wesekera omwana we Masaka. Nkoleki goba gwenze okoleki. Oseka obusese. Kakati oyo abuuziza ki? Agambye nti lwaki otambula otiisatiisa abantu. Soka tukomekaawo kati. Nali ntiisatiisizaani. I don't know. Abantu babe Masaka be bamanyi. Eyo ndowooza ye bwali. Ng'omuntu. Eyo ndowooza ye. Ate buli muntu endowooza ekyo ky'obugagga kye. Of course. Malayo ekibuuzo. N'agamba nti emmotoka gy'ogenda obewanyisaako nti gwe wagigula ab'e Masaka bonna bakimanyi nti weegayirira omugagga gwe bayita Sande Bukenya n'agikugulira. Emmotoka igwa agigula ono ba waganda omutwalako. Kakati. Waliwo nga wamma omuntu lifuti. Kakati kiri bwe kiti. Njagala okuwuliriza bulungi ebigambo byange bye nayogedde Fifi eri mu kusooka. Ebiseera ebisinga obungi omuntu alaba omuntu waali n'awulira nga ye mbwongo bwe mulimu ekigambo yalina okubeerawo. Kakati emmotoka gye boogerako yo weeri. Nina emmotoka. Tebalina kyagikolera. Kakati Sande Bukenya nno gwe boogerako mwate omwami oyo gyali. Omwami oyo gyali. Ate yali mukwano gwange. Yali. What happened? Omwami oyo ndooza ndabika maze emyaka kati gigenda nga mu 3 nga temwogera. Nga simulaba. Kali ye Masaka? Siwe Masaka. Yayita beesinze nnyo Masaka yadde gye bamuzaala naye mugagga wa muno mu Kampala. Mu Kampala eri ajjayo obuzinga agende waka. Yajjangayo naye toyina namba ye kumuwulizaako. Kakati anti ebintu by'abagagga bimanyi. Tebagala batawanyi. Twalina twawukwatagananga mu teyalina tumaze emipiira ze yategeka kati nga muyambako. Kati lumu twali ku show nga twaliyo ne bakamiliyoni bayimbi banyu nnyo twaliyo kati nga nze MC. Kati wakati ku show eyo by the way show kwe nasemba n'omulaba yali Easter Sunday. Da wayisewe kati gobala emyaka nga 3 emabega. Nakola statement kati nkakasoyo kwa kijera agamba bannange era nsanyuse nnyo abagaggo bamanyi. Nsanyuse nnyo Mbaziira Tonny era ngenda muwadde emmotoka abagaggo bamanyi. Muwadde emmotoka. Yakyogera bwogezi. Yakyogera ku show. Kati oli n'akitwala nti ye. Kati bwakyogera n'agamba n'abantu nze nzijukira bulungi. Abantu basanyuka nnyo bakuba enduulu kubanga bakwagaliza. Definitely. Era buno omumotoka bwabadde avuga obutini mbumukubyemu era ngenda kukola wano ekivulu nga njimukwasa tumusondera amafuta kuba gye ngenda omuwa motoka nnene nnyo. Kati abantu basanyuka nnyo ne waliwo kati nze nalijjukira ku stage byabyogera ndi ku stage kuba nze namuwa n'omuzindalo nze nali nkubiriza. Kati n'obaawo omuyaye yambuuza atuze baka stage owange nga tosanyuse mugambo wange bintu byabagagga muntu wange mumanyi muntu wange mumanyi agabiraawo kwa nyini show yagabirako ne team ya buddo esaze emmotoka nkutidde yagaba biri olwo yagaba emmotoka nyingi nnyo naye zijja zali nyanfudu nze emmotoka zenina zange ng'omuntu ate nze noonyiza nze ni musajja mukozi wa mirimu bayirawo ali nina ebyange ona wandise nagamba Fifi the Queen obwenzi omusajja oyo bw'alina buwunya n'okuwunya ba upcoming bonna abamazeewo obayitamu okufa obufisebo wateekawo ne interviews nti okuzannya ennyimba zo osooka kwebakana muyimbi bw'oba okyegana kiki ekibatabudde n'abayimbi nga Mary Butter bamutaddeko n'agamba n'omulala ali mu The New Eagles list ndowooza gye basomye nti okuzannya ennyimba zaabwe nkola ntya mala kubawa interview sibitegedde mulina interview yamwe gye muyiteeyo ndowooza mu media gala kakati bino ebintu biriwe bite Fifi omanyi waliwo ebibuuzo ebinafu ennyo ebitasaana nakundeetera nze omuntu waliwo kyenjagala otegeere nti Kanayokya omuntu bawandika ekibuuzo fe kikubuuza nga ye bwe yakiwandiise kati gwamuddamu gwe kiri gy'oli ku ye si kinafu kyamaanyi kituufu oyagala upcoming oba nedda
bakulembeza ba upcoming then ne bagamba nti nakiki ekyakutabudde ne Mary Butter kuba bagambye ekyakutabula yagamba nti mwayomba ngo mugamba lwaki yafuna olubuto nakati nolekera okuba ennyimba ze nozaawo oli omuwala owadde New Eagles though erinnya tebali mpadde kakati kankubuulireko Mary Butter gobogerera abayimbi bano ali ku TV ngaalaba labayo tukole bwe tuti Mbaziira Tonny abayimbi bano abato be bagamba boyagala kitufu bagala oba nedda simple okwagala otegeeza kwagala kuliwa sleeping with them bashogere kirikirya towe bakangako nabo one yakiwandisa kwayiriza yuchagamye okubagala mbagala kuba nawe nkwagala naye okwebaka nabo you don't kiki ekyabawodde ne Mary Butter buzi wabijje kuti kulutwala Mary Butter okulwogerera buza twayawukanye oba nedda oli yawandise nagamba Fifi obadde oyombesa Mary Butter nti nekumpewo kati omukuba emizinga kisoboka kati nze ate nno mu bintu ebyange mba nkola emirimu egyange nze ekintu kye siyogereko bulungi sikyogera ku mpewo naddala mu mbeera ebyo ebyabayimbi nze siri kika ky'aba presenters abagala okufuna fame nga bavuma ku bantu that is not how I do nze byange kuba tebatera kulwawo bajja ne bagendeera ne bwe baale baluddewo bivumo tubimanyiira ne baba baluddewo nze kati ate Mary Butter kati kyali wange sisobola nti nze Mbaziira Tonny ne bankola presentation zange ku radio osaba obutungulu kubikolanga gwe Fifi bwebikola ku show you I always want to go an extra mile presenting nze so n'olaba ne bbeere Fifi singa waliwo oluyimba lwe nakuwulira muko onawandise n'agamba nze nsobola okudda ku mpewo n'ennimba abantu gwe by'otalina mama nnyama owulire omwana omweru ono naye ng'oli muntu ng'ate ndi kiddugavu kyajja kale lyanda kati nze ebyo nebina mbikola in that manner osobola okwongera oyisaawo omuntu ono I want them to capture people's attention. So kati ono bwogamba abantu kirire nakuba akafaananyi ng'okimozooza kati oyo ndowooza ya muntu naye nze akaseko ke wasese kabadde kamala ono abuuziza lwaki bw'obeera ku radio ovumirira nnyo bapresenta b'e Kampala mbu tebalina waaka gw'okubeera e Masaka wakikuba nnyo lowooza ate otuvumira kinaye eyabuuziza ekintu ekyo sivumangako muntu naye owabulamu buwabuzi Fifi kangubuulireko kino naali ku Bukedde TV ndaba bulungi nga njogera ensonga eno omanyi waliwo oluyimba lwabasudde ayina we yayimbira oba luyimba kyolo obwongo buzujugire naye alina we yagambira naawe kola amanya bw'oligira olyewaana lulo oluyimba olwo kakati nze oluusi nsobola okukyogera nga mbadde nabyenjogerako naye sidda nkawo nenvumirira presenter w'e Kampala yenna wabula naawe ekyenjogera okimanyi nti there are some presenters botula ku radio omanyi nze ndi presenter naye I take time n'owuliriza abantu abalala era nze ndowooza nti is the best way to go naye omutuufu owuliriza munno ng'ali n'owulira nga manyi gakuweddemu bano bavumaganya omulimu gwaffe bano okitegeera ne batuuka n'okukulooza nagwo banguveemu ate ogera okulaba ng'emyaka kikyali kusayiriyo ate ng'ogwagala nnyo tosobola kumala so aluusi abamu beetaaga kwetereeza naffe sife tutuukiridde but at least we try but I even think omuntu okwenyumiriza mu kyoli tekiba kibi buli muntu yeeyagala anti nga ndabira ddala balina okikubuuza otuliko ab'e Kampala otuvuma sibavumangako nze mba njogera twetereeze kuba guno omulimu gunnuma nze ngwagala nnyo kyembasinga mwenna. Okay, ona wandise naga Fifi the Queen munebalize emirimu gyakola nze ng'omuntu ngisiima naye ekituufu kye bagamba nti nno oli musajja wa mpisa mbi akulembeza eddogo mu buli byokola yatugambye nti eddogo ye talikola bwatu yagambye wadde n'agambye nti bamugamba liyitingana ku radio buli ava mu program addukira mu ddogo eddogo buli radio bajoogerako ne wano boogera wano ku TV nti mweroga baatugamba gwe weeroga ne Flavia ffe tulina waaka wana ababiri dozi yajje mu Kanayokya ffe tulina waaka actually ffe tuliko babiri onayogera ku ffe babiri yogereko byeyo kati otagera ku Mbaziira Tonny oyogera e Masaka se Masaka nno labo ne Kampala mbadde mpakinga wabona ndu bazze ku motoka mbagobye obugulo sasa alibeera ku mulyango gw'eggulu Mbaziira Tonny nga tuvudde ku bintu ebikwogeddwako ng'omuntu bingi byogeddwa oli mwenzi oyina ebirwadde oyina kino oyina kiri waliwo eyagambye nti ye yali amanyi nti otamiira ng'agamba nze ndaba ng'omusajja eyavaako naye gwe ng'omuntu gwani oluvannyuma lwa byonna ebyogeddwa omanye ebiseera ebimu oluusi kikalubirira omuntu okweyogerako kubanga bweweeyogerako ebiseera oyogamba era kati ali mu kweyagaliza yalyogedde ki bebamanyi naye ebiseera ebisinga obulungi nze Mbaziira Tonny ndi kika kya muntu nga bwondaba bwoti sirinaayo nnyo birala by'amaanyi by'oyinza kugamba nti kiikyo oba kiri wabula nze kyensinga okumanya character wise ndi nga bwondaba sitamiira
ndi muntu ng'abantu abalala nange nsobola okunyiiga ate osobola okusobya nsobola okusobya siri yeezu siri malayika kuba ne bwabeera ani era asobya kakati nze ndi kika kya muntu mpangalira milimo gyange omanyi nina emirimu egy'enjawulo mingi lwakuba nebisogeddeeko wano bingi byenkola ng'ate biri productive nga bireeta ssente era nga ssente ezo ezireeta ziba zange kati nze sifaayo nkola emirimu egy'enjawulo newabawo n'abantu gye bamanyiddemu nina ne byesaagala kweyita bino manya DJ gundi naye nze egyo gimu ku mirimu egy'endeetera ssente zange era nobadde ijja obukola mu clubs lwakuba sazze nabyo wano nalibadde nkukala n'omuntu osobola omubulira club kimu okubidde oba mukubira nkubidde mu clubs nyingi ne but as of now nkolera mu club ambiance naye Masaka okay nene Kampala ntera okujja n'enkuba ne shows zonna mpitirive nyingi banye ffe baana baliwo mu kitundu ate se Masaka wabula kakati ebintu ebyo biri kati lwakuba nti boddown nako okwogera agamba alaba naye nga kyekituufu ndi musajja mpeereza ku radio abasinga gye mumanyidde naye nga bwe nva ku radio ebirala eby'omuntu mingi osaba ddiini ki nina ebyange ndi musajja mukatoliki nina ne sapule yange ono era bikere mu motoka naye nga mba ne sapule yange era obwedda mu lugendo zijja nyiga empeke faa zangu byatutambuze bulungi bintu bwe bityo tusabire esaala nga tuva wano nga nze nsaba neetuuka kale enujjamu kaakati abali ku TV mwewombeeke tusabe ate munenakola kibagambye nze nawe nowewombeeke naye eri okwewombeka okusinga wano Mukama Katonda omulungi tukwebaza akadde kano kootuwadde ne show yaffe neyakanayokya olunaku olwaleero abakeddeko mu masinzizo mukulikeyo n'abagenda mu y'olweggulo namwe mugende bulungi Mukama Katonda tukwebaza ekirabo eky'obulamu kyotuwa kubanga siffe oba oli awo abasaanidde naye bwe kiba nti mu bangi b'otutte ffe otusosodde n'otulekawo kitegeeza olina ensonga zo tukusaba omwoyo gwa muganda waffe Moses Radio gwe wajjuludde mu bulamu bw'ensi eno ogutwala ewali emyoyo gy'abeesiimye omusaasire byonna ebyamusobako naffe abakyali abalamu balese ku nsi tusigale nga tutambulira mu makubo g'amalungamu ebyo byonna tubikusaba nga tuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo. Amen. Tweyanziza nnyo tweyanzega abantu be Masaka program eno gye baweereza nnyo ne bagamba mwebale nnyo byonna byomukola ate era mwebale okuwagira Bukedde TV mpoza ate munnange n'emikutu ebirala tubadde n'omwana wammwe ow'okukyala awo omu ku baana abanene ddala mu kitundu awo bamuyise Mbaziira Tonny era nga tumutegedde Yaani Omutuufu mpozi olunaku olwaleero njagala ate munnange okwogerako oba okuwa obubaka bwange eri mwenna baganda baffe bali mu limelight nti it's high time we ask questions. It's high time we ask for security. It's high time we ask for fair treatment. Oba kitegeera lwaki batugamba omusango gwaffe gutandiseeko ne gufiiraawo lwaki AK47 akyali awo dance kuma pesa is fresh now we have radio one oba kitegeera so yesawa tuyimirire twogere olulimi lwe lumu tusobole okubanga tuyambirwa munaye kubanga leero oyo mulala naye ate nkya kiyinza okubanga kituuse ku gwe ngenda kubasibulira wano nga nebaza bonna benkoze nabo ku Bukedde TV olunaku olwaleero babadde ku kamera neyanziza nnyo neyanzege ate bwe ntyo nebaze n'emikwano gyange mwenna ate munnange abali eyo ku YouTube abatulaba abali ebweru w'eggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala producer wange editor wange neyanziza nnyo Fifi the Queen mukyala Nsubuga I'm out.